Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya bannaffe naje musinzira okutulaba. Nze Nudini Ntege once again mbanze gusi okutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga nga bwe tumanyi nti twafuna ekikangaba mu ggwanga lyattu Uganda olwa bannaffe famire y'omugenzi David Mutaaga okubanga yasanjagibwa mu ngeri ey'obukambwe. Tuyinza kukireka nekigendera awo bugenzi, tuba tulina okwongera okumanya kyava ku kijja kitya oluusi kituyambeko okumanya bantu baffe byakwerinda byebinafu, babbi bebayungedde obungi, nganda zaffe n'ebiringa ebyo. So fa tuzze tukuwa ebiteeberezebwa, ebirowoozebwa, ebituufu ebizuuliddwa paka finally tulituuka ku kyenkomeredde ekirina okuba nti kyekyaviirako abagenzi okuba nga bakola ki, battibwa. Kuba bo tekiri nti nga baafa wabula battibwa. Yes, amawulire agava mu nkuubo ensonda ez'enjawulo agamu gagamba nti wandibaayo abantu nga tetunnalowooza ku Uganda wano nti ate olukwe lwandiba lwalukibwa kuva wabweru wa ggwanga ng'ensonga era eri mu property. Abagenzi babadde bagagga nnyo nga balina ebyobugagga e Bulaaya, kati nga birimuko ku property, birimu ba next of kin, mulimu baani, naye nga ab'eŋŋanda oli agamba ab'eŋŋanda abamu bali distant, kazini simanya niisi, naye nga somehow ali close eri ki family. Kati oli n'abuuza nti kati kyekyabaawo nti kyandibanga embeera eno yalukibwa kuva eri ng'eyava eri ye yali amanye nnyo family eno. Oli namubuuziza nti what really happened? Naye gwe nolini olowooza abantu bagenda e Swiss emyaka 30 n'omusobyo. Bwe kiba nga bagenda emyaka 30 n'omusobyo era oli yabalinze kati wano waliwo ebyenfuna ate nga byakaakati family stebiriimu eri direct. Bino bitubadde tunyumya mbu simanya baŋŋanda ab'eŋŋanda bano simanya nti basika yasika. Oli yaŋŋambye Nudini besooka obizze nebbali abasajja wandibaawo ekirala nga waliwo ebyenfuna ebiri direct nga si bya busika. Omuntu eyagiza abantu bano olukwe yalulukidde eri ye n'alinda kulaba results nga bwomanyi bakubuuza kino wakikola naani, ani next, ani akola ki, awo waliwo akabuuza. Naye mu byonna nga tugenda natutta obudde ne mbaako omukulu gwe mbuuza nannoonyeza ku byafaayo eby'abagenzi. Ne baŋŋamba omusajja ono David Mutaaga tabadde ordinary Ugandan. Era bino bakugamba nti Munnayuganda abeera mu nsi ezo basosola emirimu mizibu ate simanya biki. No. Ne mugamba lwaki nti David Mutaaga teyali muntu wa bulijjo, yali blessed n'obwongo obutali bwa bulijjo, nga wa kitalo nnyo nga bw'alowooza atya. Yasomanga buli kiraasi gy'atuukamu kasita bamusomera nti P7 kukulembera, S4 kukulembera, Senior 6 kukulembera, ng'ate tasomera waffe eno Kamutoogo Primary School, simanya Kyalubambula CU oba Umeya, nedda. Who is David Mutaaga? Saafunye budde bu translate nga bintu bino, naye kati nkuwa facts ebikwata ku David Mutaaga. Awangadde atya, abadde azitowa ki okutuuka n'okubanga yattiddwa bw'ati. Olyoka omanye nti nno ekyamusizza birimu eby'obugagga, era obugagga bino yabifuna ati, obuzito bwe buliwa. Kankutemere togenda nenne simu egenda kuvuga, waliwo aleeta ebintu mu maaso awo nja gikuwa munsaasiremu. David Mutaaga ebimu nja bitranslating era sijja bitranslatinga. David Mutaaga is the son of the late Mr. Ernest Kibirige, abadde musajja Muganda,
who served as a headmaster of Buddo Junior School at Kibinja during the 1960s and 1970s. Kitaawe yali musomesa omuwulidde. Owulidde? Era yali headmaster mu ssomero lye nkugambye Buddo Junior School at Kabinja during the 1960s and 1970s. Netumuseeka wali netugamba his wife Deborah Nabeta Mutaaga is the niece of the late Ambassador David Nabeta, the father of the late Ambassador Stephen Nabeta, and brother to the late Minister Henry. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusomero dduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalemba gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. The father of the late Ambassador Stephen Nabeta and brother to the late Minister Henry Chemba. Family ndozo ojuwulidde yabanaggwa dda. Amaanyi gaabwe tegavudde nti omukulu yakuba akajji. No, akajji kaava dda. Family enfunyi, family z'amaanyi, family ziyimiridde. Nkutemedde nkugambye bwe tuvaawo awo Ambassador David Nabeta held distinguished diplomatic roles, having represented Uganda at UNESCO in Paris, France, and at the United Nations in Geneva, Switzerland. Bino bikwate bigenda kuyamba. Ambassador David Nabeta held distinguished diplomatic roles, having represented Uganda at UNESCO in Paris, France, and at the United Nations in Geneva, Switzerland. David Mutaaga, an alumni of King's College Buddo, was recognized as one of the brightest mathematics. Njagala wano o underliningeko. David Mutaaga katugo twogerako amaanyi ge gaali luddawa lwaki wa kitalo nnyo. David Mutaaga, an alumnus of King's College Buddo, was recognized as one of the brightest mathematics students at Mackay University in the 1970s. He lived in University Hall and alongside a fellow student named Mangeni. Wano tuli ku baana aboogi nga si wa history, mathematics. Brightest mathematics student. Wulira. He lived in a university hall and alongside a fellow student named Mangeni, was part of an elite group of express students from Buddo. An elite group of students called elite group, yeah. Ne batugamba gye bayitanga express from Buddo. Those who sat for their O-level exams in senior 3 earlier than usual. David Mutaaga teyali wa bulijjo nkugambye wano era eggwanga lya Museveni wali okuzza Mutaaga. Tuyinoonya wano basajja onoonya gavana bulijjo ali bweru. Bakugambye nti Buddo togiraba nti ya kitalo mu kusaza, nti abaana baayo bagezi nnyo.
Mutaaga yali mu senior 3 ne bamukebera ng'engeri gy'asazaamu aba senior 4 tebajja ne bamujja mu senior 3 n'ayingira senior 4 kyekyabaawo nzija kyekyabaawo Mutaaga ava mu olevo n'atuula senior 4 n'afuna obubonero obwali busingayo okuba obulungi emyaka egyo saagala kugamba 8 ne 8 ebyo sibijjukira mu 7 ne mu 6. During his time at Makerere, David became acquainted with Dr. Ham Mukasa Mulira. Abamanyi Dr. Ham Mukasa Mulira, who later served as Uganda's Minister of Information and Communications Technology. David graduated with a first-class degree. David Mutaaga graduated with a first-class degree in mathematics and statistics. Olidde first-class degree togamba fine art tetwagala psychology. First-class degree in mathematics and statistics, earning a postgraduate scholarship to study in Switzerland. Bwamala okuba first class degree e Makerere University mu mathematics and statistics, kino kyamuweesa omukisa okufuna a postgraduate scholarship okusomera mu ggwanga erya Switzerland. Olw'okuba obwongo bwali bwogi nnyo, abasajja ne bagamba kino kiki, omusajja ono ng'asaza, tawamba ensi, tawamba eggulu, tabala buli kintu n'akitwala, tujja kumwetaaga tumwongere degree, n'alumba Switzerland. Ayongerako n'agamba he went on to build an impressive career in Europe, holding senior positions at Oracle Software, the United Bank of Switzerland, UBS, Credit Suisse, and Swisscom in Zurich. Ebyo byonna bitongole mu banki eby'amaanyi mu ggwanga erya Switzerland, yonna nga gyali muzibu. Alina ebifo senior management, senior level nga kwatambulira. Oli naakugamba these roles placed him at the highest professional levels, conferring on him a status akin to that of a diplomat. Roles zino ze yali aholding mu ggwanga lino ne mu bifo bino bye nkugambye nti yali akola mu ggwanga erya Europe ng'alina Oracle Software, the United Bank of Switzerland, Credit Suisse, and Swisscom in Zurich. These roles kugamba bina nga bamwetanire eno bamwetaaga eno n'abagaa tewali temuyaayana wendi. N'ayisibwa, leta nkuwe ennamba eno, n'ayisibwa mu mbeera eya diplomati mu ggwanga erya Switzerland, nga bw'onoogamba nti gavana w'ensi, ambasada w'ensi, United Nations diplomat, yembeera omukulu mwabadde awangaalira. Kaakati omukulu nga bwe nkugamba nti bw'amala okufuna ebifo bino byonna byeggambye ebisave eby'amaanyi, yatambulira n'awangaalira mu bulamu obusookerwako nga ne munnansi owa bulijjo mu ggwanga erya Switzerland buno obulamu tabubeera. Bwe butya bwe njogerako kambukomezewo e Uganda. David Mutaaga abadde awangaalira mu Switzerland nga bwe wandirabye minisita mu Uganda. Nga bwe wandirabye minisita mu Uganda. Abadde awangaalira mu Switzerland nga bwe wandirabye ambasada wa America mu Uganda.
nga bwewandira ambassador wa Bungereza mu Uganda, kale nga bwewandira ambassador kankome wano owa South Africa mu Uganda, saagala kuteeka buno obusibwa wano bambassador abanaku ba wano Tanzania, Rwanda, Congo, nedda. Level abaddemu A kiraasi kuba abadde atuula ku bukiiko obwa banka ez'amaanyi, financial institutions ez'amaanyi mu ggwanga erya Switzerland. Kankwongere David Mutaaga omutegedde. It's worth noting that several of these institutions have historically been associated with the discrete financial services used by global elites. Owulidde ng'era kirina okumanyibwa nti zino institutions either zibadde ziterekebwamu abasajja ab'amaanyi abazito mu nsi, sina Switzerland nga yokka. Bapulezidenti b'ensi nti ssente zange nzikoze, kati kankuwa ekyokulabirako. Bampadde amannya wano agasooka, including African leaders such as Mobutu. Eyo Mobutu Sese Seko tebagamba nti yali mugagga nnyo, yaterekanga eno. Omar Bongo eyo, Sana Abacha eyo, Uhuru Kenyatta owa Kenya eyo. Abasajja nga ebyobugagga byabwe omusajja abirabirira, centers amanya nti ziri mu mbeera nnungi, ye mukulu ono David Mutaaga. Kati njagala olaba omuntu nga Museveni bw'aba akoze ssente ze gyazitereka omuntu alaba nti akawunti ya gundi etambula bulungi, ali mu triliyoni za dola, biliyoni za dola. Kale biliyoni za dola si triliyoni za dola, triliyoni eza shillings wabula biliyoni eza dola. Namanya nti kati akawunti ya Museveni eriko biliyoni tugeze eza dola mmeka, nti alinako biliyoni 5. Yeno yagiraninga nti okay, etambula bulungi, nti ya eservicingwa bulungi, nti ye nafuna Uhuru Kenyatta. Kati omusajja ali ku ddaala ero lyegambe kyovana nageba ambassador bano ababulijjo wano mu East Africa, simanya wano Burundi, ate ababadde waggulu nnyo, ye mukulu David Mutaaga. Nkwongere Mutaaga omutegeere. David mukyala wa amumiitinga atya? David amiitinga atya mukyala wono gwe bamusse naye bambi? Kigambibwa David met Deborah in Geneva. Geneva kibuga kya Switzerland. Geneva kibuga ky'eggwanga erya Swiss or Switzerland. Deborah yakolanga atya? David met Deborah in Geneva, where her uncle, Ambassador Nabeta, was attending a diplomatic conference. They later married and raised a family of high achievers. Kakwata ako. David met Deborah in Geneva, Switzerland, where her uncle namukugambye oli yali ambassador, was attending a diplomatic conference, ng'agenze okukiikirira Uganda. Owulidde omuwala ono gyamusanga, n'agamba they later married and raised a family of high achievers, with their children now holding prominent positions in leading companies in the United States, Germany, Switzerland. Owuliddewo bulungi nnyo, kankakuddiremu. Nabeta David met Deborah in Geneva. David met Deborah in Geneva, where her uncle, Ambassador Nabeta, was attending a diplomatic conference. They later married and raised a family of high achievers,
with their children now holding prominent positions in leading companies in the United States, Germany, and Switzerland. As for the rest, every tragedy or crime has a motive. Every tragedy or crime has a motive. Therefore, ekyakoleddwa kyavudde ku ki? Ebyo nno mbireese okwongera okuwa ku mbeera bwetambula. Talabikako sinnamuwa. Kakati bwe tuba nga twatambudde tutyo, omukulu eyafudde bw'atyo bw'atambudde, kati mmanyi omutegedde. Olina ky'ojjeemu oba kandabe waliwo alina kyaŋŋambye olaba. Alina kyagambye, ani abadde alina kyagamba? Agamba ki? Okay. Kakati David Mutaaga, omutima gwange guŋŋamba nkuwadde ku bimukwatako. Ye famire ye yeeyo. Alese abaana babiri be baakawulirako, omuwala n'omulenzi. Nenkuwa obuzito bwe, simanye essaawa eno Mangeni gyali yafa. Famire y'omukyala Abasoga ya Nabeeta yeeyo bambi tunyolwa wamu nammwe. Mu kunyolwa wamu nammwe byebyo ebyavuddeyo ne tugamba nti bannayuganda twongere okwetereeza. But at least David Mutaaga alese omukululo ogw'amaanyi eri ye ne famire ye nti representinze eggwanga bulungi. I'm yet to find out David Mutaaga alina bye yakolerako Uganda in regards ku kusoma kw'abadde nakwo, amagezi g'abadde nago amaanyi. Kuba bino bindaga abadde akolera David Mutaaga nga ye abadde muntu nga ye. However, nagambiddwako ekirala nti our friends abasangibwa mu ggwanga erya Switzerland abadde muntu mulungi nnyo nga livinga a simple life. A simple life as in nga life gye ngamba eri simple, sigamba bwavu wabula mukakkamu. Abadde alinya train n'abantu ba bulijjo mu bugagga bw'abadde nabwo. Abadde bangambye abadde asula mu A-class nga bw'onoosula ekkololo Moyenga nti ndakiwatule Naggulu. Eyo yensi gy'abadde awangaliramu Switzerland. Abadde n'obulamu obwaddala, so abadde mugagga, abadde ne properties ze ez'amaanyi wano n'eri. Oli we yavudde n'agamba nti byonna nga bigenda mu maaso, eyassa abantu bano yabadde abamanyi, eyassa abantu bano yabadde alina motive. Naye motive ki? Oli aŋŋambye Nuruddin, mwesiba kubase abantu bano mulowooza famire yawana e Uganda. Omuntu ayinza okuba eyassa abantu bano abadde abeera nabo mu ggwanga erya Switzerland. Ng'era baŋŋambyeko bannansi ba Switzerland eri gye bawangaalira. Abamu bakyatya kwogera naye batandise okulingizalingizaako, balina gye balaba bagamba. Naye nga bw'omanyi oli nga tannafuna bujulizi bwa nkomeredde, atya okwogera tetunnafuna bujulizi bwa nkomeredde. Kale oli kimu twogamba mbu
naye nze nkugambye nga nsinziira wano okunoonyeza bwe kunaaba kukkiriziddwa nga tekiriimu munene baŋŋambye Switzerland naye esaana kufuukuuzibwa eggwanga erya Switzerland lisaana kufuukuuzibwa naye batandika okukebera omugenzi abadde asinga kukolagana n'abaani mu ggwanga erya Switzerland baani ababadde badiringa naye ennyo omugenzi transactions ze mu ggwanga erya Switzerland baani abadde basinga oziraaninga abadde akolagana n'abaani financially omugenzi abadde akolagana n'abaani financially therefore financially abantu babadde adiringa nabo Switzerland banoonyerezebweko tufune ku track ye ebadde etya mu myaka 3 at least egisembyeyo tumale tuziroyenge ku mwaka ogusembyeyo okuva kati paka mwaka oguwedde tunoonye yanyumya ne baani enteekateeka ze ng'agamba okujja baani abadde barunning ezize naye ng'eziri personal much as abadde holding services are giving a service eri finance abantu mu bulamu ab'enjawulo kaakati waliwo baani mu ggwanga erya Switzerland nga tonneevuma ggwanga Uganda nti bannange Uganda tugenda kutya ogende Uganda ojja kutya okujja Uganda nga gwewangala naye e Bungereza akubala nga gwewangala naye mu America akubala gwewangala naye gundi nga ye abala bubazi nti noludiini ono nga ne bwogamba Uganda mino lwonookyali South Africa lwe gugenda okuggwa kati muli Spain muli ku maato muli luddawa nategedde muli mu kasama muli Spain eyo muli Greece bannaffe abazungu ati muli mu sama munyumirwe naye lowooza nnyo ku bantu bowangala nayo eyo nga omanyi bwe babagamba ekintu nga kyagudde ku Uganda omanyi Uganda teri seefu Uganda mbi nnyo njagala bategeeza bituufu Uganda teri seefu naye Uganda abantu bagiwangaliddemu ne bakaddiwa mulina ne bujjajja bwammwe muno mu Uganda nga kakadde kalina emyaka 8 kalina emyaka 9 oyina taatawo mwali mu Uganda mubuuza atambula yeekwese oba buli lunaku akeesa lutakya ebyo bibaamu mu nsi Uganda erina ebizibu byayo gye muwanga gyebiri Uganda erina ebizibu byayo kituufu era ffena tusaba bitereere naye temukisussa nnyo nze nsiiba nsoma amawulire wano nsiba ndaba TV nga omuzungu ayingidde ekifo natta abantu 30 n'emmundu olunaku lumu lujja kukyanga gwo wabaddewo abo bakuba amasasi ng'oli Bungereza oli tugamba otya nti bannayuganda temuddamu kujja Bungereza mbalaba mu Amerika nti babadde badduka emisinde omusale najja ku kisaawe n'abamamirira amasasi nga tabalinaako kintu kyonna statistics zandaze wano mu Amerika abantu emitwalo 4 research ebaliraga 2023 emitwalo 48 either bafe ebiwundu by'emmundu oba oli yeekuba ne yetta oba oli akwata omuntu n'amutta lwa mmundu nga si lutalo so ebizibu byagudde tubivumirira naye njagala bategeeza Uganda buli lunaku ennyonyi zitonya ku kisaawe Entebbe zisiiba zitonya ku kisaawe Entebbe zino incidents zibaamu entonotono so gw'olina kukola ku byakwerinda byo n'omayo wange bwe mba ngende Uganda kanterezeemu nkole kino na kino so siga kati ndoza olutuuka e Uganda abatemba babeerawo nga bakulinze no abantu gwe bateega aban'ensonga ze abantu bangi babedde e Bulaaya ne bakomawo ne babeera bulungi nina abantu bemmanyi nga babeera Bulaaya buli mwaka bajja ne beeyagala ne baddayo nina abantu bemmanyi babeera e Bulaaya nga buli mwaka ajja n'agamba mpezezzaawo tugeze miliyoni zange 5 ninawo 10 kangende Uganda neekolera investment n'amanyi agenda kuva Uganda nga
atandise omusingi gwa apartment ye naddayo ebulaya n'akola omusingi gwa apartment ye n'agulaba bulungi n'atandika gumonitalingira ku ssimu bw'afunyemu waazi ng'ajja e Kampala tuli tuti mugenda olaba bambi ng'alina kye yeekoledde naye ate n'oyo atayagala ku investinga Uganda naawe eddembe lyo oyina omukisa gwe toyina musango n'ogwo gwe bw'oba ozudde nga Uganda teri safe for business for holiday naawe oli mutuufu oli waddembe okweraliikirira naye nze what I'm saying is that Uganda erina ebizibu nga other countries. People die in America, people die in Europe, people die in Africa, people die in Uganda. However, ebizibu ng'ebyo sigaana muntu kwesefugaadinga kubeera cautioned n'omanya embeera eri bweti ne bwenti nyina okukola bwenti ne bwenti kyekyo so n'ebyo nsaba mbasiibulire wano ennamba kweri yange Nurudini Ntege eri 070 55 85 63 0701 55 85 63 ye namba yange ya WhatsApp eyo oyina kyampabula mpabula ng'onteerako ka message okwo ombuulire Nurudini kiri bwe kiti ne bwe kiti ndabe nayogera ku bintu by'eddaame n'abagenzi n'abasika era ennamba y'emu waliwo yali ambuuza Nurudini taata waffe yafa kati ffe tukole tutya nze njagala ttaka lyange ate baganye nze okumpa I can advise you tuwabulagana ompabula ne tuwabulagana kamba siibulire wano tukwatagana ate omulundi omulala mweraba.